This is Ground Media UG. Codebase Entertainment. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam alhamdulillah. Simayo nga yamanyi. Of course. Soko tubulire ki ekibadde wano nakulwa leero era mulamwacho. Ekibadde wano we have a mental health day at UNEMF. Okubanga to making awareness nti mental health is a real, most especially in our business. Mwena muze mulaba abayimbi baba artists abenjawulo nga baba teeka online ba ku mitimbagano ba ku ma TV olw'obuzibu bayitamu obwenjawulo. One, tulina problem ya ebizibu ebyenjawulo naye nga tumanyikiddwa nnyo okuba nti tutera okufuna challenges mu bulamu. And it is the reason why we are here with different partners first and foremost, making sure that tufuna as many as possible partners on board, okubanga bajja ne babira part of a solution to a very big problem that we have. Okay. Simba imbi bokka, nina abantu bonna generally, including our fans. Twogere kuba artists basically because if we tusinga okutegeera. Yeah. Nga gwe federation wamu n'akakiiko ko mugenda kukola mutyo kuba nti abantu abayina mental illness eyo mugenda baya. And katolo tutandise otandika na kuba nduli in case of any problem. Gwanga mujje osegedde kati kye tubaddemu olwaleero making awareness nti ekizibu tukirina organizinga era tuli mu kunoonya solution. Kati ono tutandika okunoonya abakugu ab'enjawulo nga mutadde ne media okutuyamba ku spreading. Biki ebimu ebireetera abantu okugenda mu depression wamu ne stress? Nnyo, it depends. Olumu kisinziira omuntu byayitamu ne personal level ng'omuntu ye, ekirala kisinziira bye bamuleetedde. Abantu abamu tebamanyi controllinga pressure. Like for example katika ngambe ba artist kubanza mu art. Ojja kusanga omuntu nga mukama yamugiftinga with a very beautiful voice naye nga ate tamanyi controlling audience. Osegeera. Oli omusange nga nebya controlling audience abisobola naye nga tamanyi maintenance. Omulalo ojja musanga nga buli art ono abantu buli omu kama yagenda mu giftinga different. Buli mukola nga ali creative nnyo, omulala nga alina voice vocal nungi nnyo, omulala nga alina stage performance nungi nnyo, omulala nga asobola speed za njawulo. Kakati omwo mutandika okuva challenges ez'enjawulo. That's why abantu basanga nga yogenda ku stage n'akijjayo bulungi asooka kunywamu akenda. Omulala nga asooka kukubamu akantu. Omulala nga asooka ate kuddaawo ne bamujjubisa banne ne back stage eno najanga. Omulala nga ate yalyoka akikola. Omulala nga alina challenge back. We have different problems. Mu mulimu. Kyovola abamu tutera okulaba results ez'enjawulo. Yes. Lwaki bagamba nti in life you can defeat or be defeated. Okay. Some people lose battles. Abasinga boogera ku mental problem abayimbi gye balina bagireetenga ku drugs. Nti tebasinga okukozesa era yesinga obatawaanya. Ebiseera ebisinga abantu balowooza nti drugs naye nga bwe nkunyonyodde si bwe kiri. Omuntu asobola okufuna pressure ne zimuleetera ogenda mu depression. Omuntu asobola okufuna nga bawulidde Jack yagambye nti abantu baali bagamba mbu akozesa kawunga kokeni naye ng'ate ye yali alina backup program ne batandika omukuba painkiller. N'atuuka ekisanga she cannot live without that painkiller. Na painkiller yokka ye mukipinga going n'afuna kutula. Kuba yatuuka ekiseera nga teebaka naye ng'ate bw'agiteekamu yeebaka. Abasawo ne batuuka ne bamugamba efuuse nnyingi giveeko kati ate nga bw'agivaako awulira agenda kufa. Now the only way to survive is putting that painkiller. Kaakati today naye ng'ate abantu ffe bwe tumulaba tulabira ddala netandika omusiri okumwebasa ebyokola n'abivaako n'adireyinga atakyayagala famuli takyayagala kola kintu kyonna nga eyo nefuuka nga gwe mulimo kati. Naye ng'ate yamulaba ayogera birala. So abantu bo balaba birala naye issues zanjawulo. For more than 15 years Eddie Kenzo obadde mu industry eno ki ekikuumiddemu nga tokozesa drugs? Nze first and foremost I put God first. Mukama nze nesigama nnyo Katonda mu buli byenkola. Era Mukama Katonda ngayitinga, not because I don't go through different stages in life. I go through a lot also as a human being. Ne Mukama yampa a very strong mind. I know how to compose myself and come back on track, no matter the pressure, no matter what. Yeah, but not everyone is like me. Yeah, we handling issues differently.
Ng'ogyeko ekyokuba nti omukwano gwali gukusuddeko mu depression, ekyo kyo tukikirize. Kye ekirala kyojjukire kyali kikusuddeko mu depression. Kakoze okutereezaako nsigendangako mu depression lwa mukwano. Era simanyi okijje. Andi kunnyonnyola depression yaliwo dira byali bitya nange kunnyonnyola ekyali ki. Okimanyi omukyala okuva we yakulekawo Lwema n'agenda era ebigambo byayitingana nti wagenda mu depression. Kati ate tetuli ku bigambo tuli ku reality gwe nnyonnyola ensi depression yali etya. Watuuka n'okukaaba video n'eraga ng'okaaba n'amazibu. Buli akaaba aba depressed. Wali depressed. Ati ekitegedde. Kyali kikukaabya Kenzo. Ekyobuuza. Yes. Saagala ojje wano ng'ozze provoking. I'm not. Mboza kyali ki. I was emotional like any other person. It was emotions. Okay. Kyekyakyojjukire kyali kikutaddeko mu embeera. Bingi n'enkyanda kati oyinza okufunamu tabbu n'okyankalanamu mu ngeri emu oba endala ekyo tukiyitamu ffenna ng'abantu naawe osobola. Webale kunyirira. Ekyo bakiddamu batya? Ndi webale kusiiba. Thank you. Kitiibwa kya Mukama. Wanjise. Nga gwe mukulu wa federation bayimbi kibasobola okubeera n'ogaawe tulina we tutandikira sofa because Uganda is having talent but abamu baabula olw'ensonga ezimu ng'ezo. First and foremost obulwadde bwa njawulo okitegedde ate buli omu alwalira mu stages ez'enjawulo buli omu afuna challenges ez'enjawulo nabangi nnyo be mulaba eyo abatambula naye nga ate babadde balwadde oba nga bakyali balwadde. Wano ku UNMF Mutundwe Alusut it has been a healing center, rehabilitation for so many that you don't know that you cannot reveal the news. Naye ng'olwaleero balyokeera ne ku mirimu gyabwe bali mu kukola ku munsi. Abamu twabasanga ku stages ez'anjawulo ntugenda nga tutereeza in a period of that we have been here tuwuliriza abantu bangi lwakuba munayewola nga bwolaba nti obulwadde buba bulwadde si buli muntu nti na reactinga ku medication as the other person's time yomu ahiringira mu time ye oluusi ne bw'otalaba waliwo ekigenda mu maaso nga tulina just kiwakana. What is gift of God and Jam culture? Gift and God and Jam culture balina nabo we bali era they are going through what they are going through but we just need to give it time and see how we can still work together nze naawe okulaba nga they can come back to where they are supposed to. Eddie Kenzo, healing process y'omuntu yenna abadde depressed tulowooza nti abeera rehab okusookera ddala. Abantu nga Grace Khan bali mu rehab obudde budde. Tulabyeko abantu nga Fiengo ogamba nti bavuddeyo abakyaliyo. Tugenda beera ne rehab eyawamu oba omuntu agenda bayisangako sekinnoonya. Ensonga lwaki olwaleero tukuŋŋaanyiza bapartners ab'enjawulo ntwinvolvinga ne Ministry of Health. Tugenda kuinvolvinga abantu ab'enjawulo Parliament, government, what n'abantu baffe abawagizi baffe okulaba nti we can build something very safe for their musicians oba artists. Omuyimbi wasobola okugenda olw'okuba ali popular aleme kwetya nti abantu bajja musekera. Bye tuliko okulaba nti tuli mu kuyiya can we have our own facility where someone asobola okugenda n'alaba ku munente ne gundi mumanyi ne beeyambayamba okusinga okumutwala ne bamutuuza n'omuntu nga die hard woono ate kati ne bitabuka ono ali mumubuuza birala nti owaayi so twetaaga okuba nga tukola ebintu ebiri uniform. Ensonga lwaki tuli wano okulaba nga tukuba omulanga twagala kulaba nga we can have our own facility fenga ba artist because we know our problems. Ate ebizibu byaffe olumu bitera byanjawulo ne bitera okutambula mu categories ezimu nga bagambye anxiety, lack of controlling of pressure, cyber harassment. Era ekyenyini kansalemu ekirimu omuyimbi yenna abasinga ababeera depressed ogenda osanga root cause kibeera omuntu kyayinza okugamba nti abeera agudde oba nga aweddeko nga music aleta kya performinga weeno mulowoozezako ku ngeri y'obbayamba ne bannaffe banene abakyali wano ng'omuzigu genda gusereba mpola obutatuuka mu mbeera eyo. Ebiseera ebisinga omuntu asobola okuba nga takya performinga weero naye ng'ali oke nakyo nga ye pulaani ye okise nange kenyini ndi mu kuyiya ngeri gye mbivaamu budaanite naafe otuuka ekiseera okisegedde sigamba mbu obiviiremu ddala kubanza ndi muyimbi okuyimba kinyuma era ojja kunsanga nyimba wano nyimba wali naye nga sikyali kwerirevo kwe naali oba kwe nandyagadde kuba not because mba failed but nsazeewo okukiringamu nkole ku birala meeting ebadde okitegera so kati kizibu nnyo gaa nti oyo yagwa oyo yalema okujjaku nga ye agambye nti mazima nakola ki nalema naye nga tannakifulumya kizibu nnyo gwe okukimugamba nti walema okujjako ng'osobodde okutegeera ye
ayagala kintu. But abamu babikola because balina kibeetaaga. Ssente mu government booli awo n'abantu abalina mu kukola. Do you think money is the issue? When we go to the money, it can be an issue because abantu bagala sente survive. Ne kati omuntu nga nze nakulira mu ghetto nakulira mu kyalo. Ngosobola okubeerawo n'olima. Nemuli akatono twali tuliddeko ku mbeezi tali mmwe. Twali kukyatandika. Twali tubeddewo mu mbeera yonna ne tutafa. Bwe mba saasobola kufa luli, sisobola kufa. So kisinzira byonna ebintu bisinzira buli omu bwa reacting. Awe nagaye buli omu reacting differently. But right now kizibu nnyo okugamba nti oli ayita mu kino lwaki ne tuyinza soka muyiza yena ayogera. Siri mu kifo oba sirina capacity yogerera abantu balala. Wabula nze nsobola okugamba nti omuntu yenna ayina challenge ajje tulabe. Kubanga ebiseera ebisinga gwe kizibu nnyo okumanya obuzibu gye buli. Okujjako ng'obuzibu obulabe nti buliwa. Oba kitegeera. So omuntu yenna ng'aliyo ng'alina kyayitamu nga yanditaza okusharingako naffe baganda be ajja tubuulire tulabe how can we. As we are looking for a solution, mu meeting onyonyodde nnyo n'ogamba nti ba media nabo bakoze kyamaanyi okukosa mental health y'abayimbi. Kiki kyogenda okuzzaako on this matter? Honestly speaking, And how? we have made mistakes over the years, all of us. The media enkoze ebintu ebitali birungi emyaka mingi. Naye ate enkoledde n'ebirungi bingi. So how do you balance? How do you relate that? Ng'omuntu omutegeevu ebiseera ebisinga, when you see a problem, you look for a solution. Nze siri muntu wa bizibu kuddawo nga njogera ku bizibu byokka. Naye ngezaako nnyo okufuna tuvudde tukyawano ntugenda wali. Because at the end of the day byonna ebibaddewo mubaddemu ebirungi n'ebiki era tukikkiriza. Kati ekibuuzo kidde eri gwe ng'omuntu, how do we move from here to? Abantu abekubira omulanga nti bane media empisiza bwito oyinza kumugaana kubanga ekikoze. It's an act that has happened. Kibaddewo tukirabye. Now kati bwe kiddamu ffe abakulembeze, how do we get a solution? Otherwise we cannot stop talking about media nti ekiyisiza bubi. Kubanga ebiseera ebisinga abantu, we humans, we always react to a pain. Yeah. You understand? Most times. Era namwe media ensonga lwaki abantu babakondeminga nnyo tebirungi mu byogera kituufu. Naye ate ekibimu kiteekako nnyo essira kubanga kifuna reaction nyingi. So byonna nga tetunnabyogera nga tonnakaayana nga tonnanyiiga sookoddeyo mu buntu human and humanity and the human point of view. What do humans do? How do humans react? We react differently. Because waliyo gwe banyonyogera nga bwe nagamba naseka. Eriyo gwe banyonyogera n'akaaba. Eriyo gwe banyonyogera n'adduka. Eriyo gwe banyonyogera n'alwana. We react differently. So the question is, the question is, how are we going to help people who react differently in their difference? Ochegedde nebwe tuga Oloza seke kadde okuba nti abayimbi ne journalist mutuula ne muteeseganya because tetuyinza kuteesa. Why? Because this is a business. Bw'omanyi bosi wo kyakwagala. Tomanyi yakuyita omukolere ssente yayagala kulaba nga ssente zijja kusasula omusaala. Kati singa twateesa naye omuntu yakera ku makya n'akola media ye gwe tugenda mubulira bw'ajo operate. Buli omu akola eyiye mu ngeri eriye yakola nga yakuvuma. Eriye yakola nga yo yakuhiiringa bantu. Kisinzira interview ogenda kugikola nani ase bw'obanga olaba nga oli muvumi tomuwa. Bw'olaba nga omuyimbi ajoga tomuwa. Just know your circle. Ochegedde emmere ya muwogo nakola kyalombe. Ensonga yenyini nnyini tuvudde musanvu ate ne kugendako ne emisingo okuli kakyapa kali emmotoka ne tusalawo before nga tetunaba okuwuliza sayida erinnyo nawe katuwulirize ogambo otya katika agaba jangu agaba onakola mu UNMF loans department kati ffe kye tukola nga bw'omanyi banks oba SACCOs zirina bwe zikola oba okitegeera era okujja okusubscribinga you subscribe nga gwe weeyagalidde because kino kyabweyagalire. You understand? Si kyakuforcinga muntu, si kya omuntu omala kujja n'okola n'obuuza ne bakunnyonnyola n'otegeera n'okola ki. The question is yategeera. Bw'aba yategeera what is the problem? Bw'aba teyategeera. Kati tuba tulina kumusanga ajje ndeesona okumulaga ajje mu department yeno bamunnyonnyola
kyatanategeera. Bw'abanga alaba tabitegedde basobole okumuddiza emigabo bye oba atunda emigabo gye, kubanga tulina emitwalo 5 tulina emitwalo 10 egyo migabo ogula emigabo ne bwasalawo n'agamba nti by our law otandika n'ogula emigabo emeka 5 ekinde law nti member waffe yenna alina okutandika n'emigabo at least ekitono emeka, you can buy more. Naye okutandika from the beginning buli mugabo gwa mitwalo emeka 2 katotandika n'emigabo emeka gye mitwalo 10. Ekyokubiri tulina annual subscription ya mitwalo emeka buli mwaka okubeera member waffe okutuuka kasa nti gy'oliiro active ero olina okubanga otaddemu emitwalo emeka okwa-upgradinga membership yo. Then n'emitwalo 2 ya membership, then n'emitwalo 2 egy'okubeera member osegedde ezisookerwako ez'okubeera member, then notandika saving. Ndowooza Mr. President, one thing ensonga eri ku ba members abamu nti tuyina okuyita mu process, naye abamu ayagala gye yeewole ateekeyo then yenkyakole ki nga tosoose kumupima ate ebintu bya process. So omuntu yenna ali mu kujja nga tayagala ayite mu process nga gweoyagala ekikyo kikolerewo, omu akukubira essimu n'agamba sijje foomu yange gisembeze kumpi, bwe ngisembeza kumpi ate yoono ngisembezeewa. So it is a question of process, to understanding a process, tuyige ffenna to respecting any process. By the way, bw'oba to respecting the process gwe ng'oyagala bakukoleko mu ngeri gy'ofiiringa nti gy'olina okukolebwako. Abantu abamu kale mu bufunze kankitemeetememu mu bufunze abantu abamu ekizibu kyendabye kale mu bino ebintu bya law nande it's the first of its kind. Kibadde tekibanga kituufu kati abantu buli omu yali akiraba bubwe okitegeera bo balowooza nti genda bakwokyeyo dduka ekintu ekitali kituufu kubanga teriiyo muntu agenda kuwa ssente zaabwereere bw'ogenda olyeko nga bw'oyagala, otherwise buli muntu yenna yandibaddeaggwawo nadda. Ssente ezo zirina okuba nga zitambula okusobola okuyamba omwana n'omuzzukulu. This sack is not for only me, si yange y'abayimbi okuba nti no bafuneyo ka first aid akakamangu okitegeera nti ayina waliwo akamutomedde nti banemumpeeyo obubiri n'abuuza mu ngeri eyo. That's it. Si byagamba nti gavumenti yakwata ssente n'eziteeka wali ti buli muyimbi genda ofuneyo. For example kino ffenna mathematics mumumanyi bwe tugamba nti buli muyimbi tumuwe $5 million buwi ku $5 billion ezatuweebwa buli muntu oba ogenda muwa miliyoni mmeka baba abantu nga 10 ndowooza neziggwawo. The question is abayimbi bali 10 eggwanga eddamba kakati gweoyagala ofune nga abalala tebafunye azihu era waali. So ebintu bino abantu tebannabitegeera naye bajja kubitegeera mpola. Nga nsembayo Edikenzo omwami yatuvaako ku maaso bamuyita Baby Girl omugenzi, mukyala we yavuddeyo nakubira omulango muyambe because ebintu family ebibbi ebyo byonna alina abaana 2 tamanyi kyakuzaako ate gwe wamuyambako n'okutambuza ndowooza tunoonyeeko ajje ku secretariat wano and see what we can. Okay.